Hey, what's up? Kasubire muri stede bulungi nnyo mpola mpola abawagizi basindi ne Sheebah Karungi Mumalaka nga buli omu agamba ani asinga ku munne era nga obuliawo kyabadde kizibu nnyo okuba nti obaawula buli omu awaga ku button agamba ani asobola okufuuka queen oba king acroningibwa battle bulungi mpola mpola, and everybody is waiting to see who is Sheebah, who is Cindy on that day. Now I'd love to take this opportunity to request you bagamba nti mugende maaso n'okuba subscribinga bwe tuba tusaako ekikonde kino era bwe tubulire ogwawa oli team ki, oli team Sheebah, oli team Cindy, ani agenda okupangula battle era lwakyosezeho okuba nti opicking a side. Byebyo byogera maaso n'okuba nti ongamba then tusobola okuba nti tutambula mpola mpola abamutantambi kimiso oba tuli mu kwogera ku mbeera z'abayizi ndi wano nedda wamba mwanyinaze kankuddemu bwenti nti nno Cindy ye yatandika oluyimba wadde lwayitamu naye yatandika olugendo lwa Sheebah olw'okuyimba kubanga oli yali lolomodo we osegera lulimba terwakuba osegera kakati omwana asobolokera ku makya najja nagamba mama nja kukuba mama nja kukubaga iyo omwana wange kale kanda woba osobola okukuba era soku anti gwe Sheebah bamuyita mugundi mu interview ne bamubuuza Cindy wamusabye ng'oyagala batolinga naye n'agamba nze sina kweguse mu byonna kati oba Cindy ayagala bato ansange naye nze simuyise kasooka muwulirize ensonga yange bakinjogera bwe ono ng'obwayogedde nti ozaala omwana n'agamba maama njaku naye tekijjaawo kiri nti nze maama ekyo kyembagamba tetuganye wali tekijjaawo ekyo omwana n'obagamba njakukuba aba agamba era mama asobola kuzannyamu n'omwana we kati ekyo kyakuzannyamu wulira n'ekyo kyakuzannyamu bagenda nakuzannyamu buzannyo erugogo jesu buli muzannyo bagenda zannyamu ayina oluyimba lwosobola okuba mu kiraabu abantu ne bazina nga bazinye ekyo kimu ne hiti ya Sheebah erikoleero kategedde akantu ako akayimba kaserekita okuba oluyimba lwa Sheebah olukadde tolusobola kuzanya n'olwa Sheebah olukadde kyekubulira nkubuuza kino mbabuuza nti Sheebah yayise ddi Cindy for the battle yamuyise ddi Cindy yayita Sheebah era ne Sheebah n'amwepikira n'amugamba wendi ani yayitaani yensonga lwaki mbabuuza nambe bulungi nti Sheebah yamuyita ddi Cindy yamuyise Sheebah lwaki tebalina ansi yamuyita yalaba nga ebiri Cindy ebigambo byamuyitirirako kwe kuyita Sheebah nga Sheebah ayogerera nnyo Cindy ebigambo yalaba nga omwana amususeeko oli Sheebah mwana wakabi byali bigambo mukirize bannayuganda Cindy kabaka mugane mukirize Sheebah wakabi eri gwamagala bwagazi nga webucha kumacha buli wamu Cindy kabaka Sheebah wakabi webucha kumacha Cindy ayina ebintu bibiri lumu. Cindy ayina ebintu bibiri lumu. Legend Cindy ayina music avuga nnyo n'owaleero. Cindy akuba oluyimba oluwangaala. Kyekyo kintu ekimubeza mu industry okubanga neera mukya mu nkombe yalinga oluwangaala kyogamba twesaana kambabuuze ekibuuzo kino temukomparinga Cindy na Sheebah. Cindy ayimba okukingani oyo agamba kubanga Cindy ayina mukomparinga n'abo basajja kati lwaki tagenze naye comparing
abo abasajja lwaki yapikira ku mwana lwaki yapikira ku kintu kyagamba Teka mutankudde. Shiba mwana mutowa. Shiba mwana mutowa. Shiba mwana mutowa. Aizaba mwana muto mu music nange myaka 4. Mwana muto. Music mwana muto mu music. Ku music mwana muto kwayagala. Yepikidde kyatasobola akakiwulire. Tekuli muto kinene nnyo omwasigako munno omwaka gumu. Kati mbagamba ebigambo bino nti Sindi yeyepikidde Sheebah naye agenda kiwulira ate kyamutudde mudda. Nga kimutulamu kitya? Tetuganye. Gwe kyoba omanya gwe tolaba Yogerako tebimanya ovuddeko wa? Ngamba gwe atabimanyi. Waliwo ekintu kye bayita music, waliwo kye bayita trend, waliwo kye bayita ne like ne mu music amukuba gwe kyoba omanya. katika mbabulire Cindy she's a debate not even amuwa kyobona bwe yamuteeka ku mukeeke era Sheebah yagamba yamuteebya abadde yekwese ate Sheebah mazima wajjayo Cindy gy'abadde yekwese. Tuli wano kubuuza President Mulamba. President Mulamba yakukira mukwano bobwana azekati mizanto zekati kamire Linda ko tuta Eddie yagenda kanzoke singa mazima let's be honest ekyamazima kize kamira kasajja these two guys abana abayimbi tewali wanayi wanagenda kuba honest bona abayimbi ne Sheebah let's wetuli Cindy ge mazima that's it timu byebiki tosobola njagala kuwulirako ku Eddie ogambye eki Irene sirikako nze katika nkulage ekyokulabirako oluyimba Cindy yasooka okuta okitegeera olugerageranya na ice cream actually woluleeta essaawa ya leero mu public lusoundinga okusinga oluyimba lwa Sheebah oluliko essaawa eno zembabuulira okitegeera yeriweeyo yasooka okuta tetugimanyi kati kankuwe engome nanti n'omwana omuto kati kwegenda obuze kawalako Cindy ne Sheebah amanyayo kankuwe engome emu oluyimba lwa Selector lwa Cindy tasobola tugeza ku luyimba lwa buze kawalako ogeno kabuuzo bakatabuuza Cindy ne Sheebah otwalani bompata yennyini ati kati ate tubuuza abaana lwaki otugiza tubuuza abaana eno kyotegera kuba y'abaana ate omuntu omanyi bana Bompata yayingira ku omwana omuto akiraba kyetegeeza akirabirawa ovuddeko wa olaba gwe kikulemye olaba kati genda obuuze omwana gw'omuzaala gwe naawe kikulemye olaba mubere bulungi naye nga sigenze mumugubi eno debate si y'abaana yali kitegeera ajja kitegeera genda mbabulire omanyi muyitawo okitegeera Eddie tukwadeko akazindaalo eka ayagala tudukako atugambe byatugamba tulabe okay kyembadde ngamba gyeva ne gye bulaga kyemulina omanya kiri ekintu kimu nti bwe tuba tukombeyaringa quality y'ekintu like kale ne value mu nyimba Cindy zayimbye ne za Sheebah zayimbye kyengenda obagamba owanga omuntu respect kubanga yayimba oluyimba oluyiseko emyaka 5 nga lusobola ovuganya n'oluyimba olwofulumye leero nga luyiseko emyezi 2 sina myezi 2 weeks 2 enyimba zetukuba leero zenyimba zetukubanga mazima za weeks na myezi
yensonga kyobola abakwini kama ayimbira kumukumu okulwanisa ekintu ekyasigale nga wali olwensonga nakimanyi oluyimba lwayimbi teruwangala kumala myezi esatu lugenda sigala kukyatika kabanga katono kyekitegeeza bwana batazizaako abaana basigala bagenda zikira okitegera bagenda zikira kusindi just yawa train ate nedda kati njagala babuuza music emyaka 10 ga yakuteeka naye okimanyi ekibuuzo kyebuuza mubenze mbuuze ekibuuzo kubanga nze njagala kumanya sali nze kuba ekindetera ogamba kamalirize nze kindetera ogamba nti ekituufu Sindi amanyi ate Sindi kuba kino nyali manya abakitegeera abo batono n'ate mundaze nti mukitegeera era n'abalala nabo bandaze nti bakitegeera okubanga bateekawo embaka n'omuntu atalinayo nnyimba wamasebo webale kitegeera beera bulungi webale nnyo nemuteekawo embaka n'omuntu atalinayo nnyimba nga mutaddewo embaka n'omuntu alina zihiti okitegeera ekyo kyokka kimuleetera okulaga nti Sindi bulandi ndala kimuleetera omulaga nti Sindi kabaka webalire ddala tuuka bulungi sazi no batandika okunkompeyaringa nze atali omuyimbi atali mukiza tamanyikompeyaringa ensonga gyawadde yeeyo example sazi botandika omukompeyaringa ku Bobby nze atalina noboŋŋamba nosigala ng'ogamba nti Bobby ansinga ekyo kyokka kimala kiba kindaze nti ekitegeeza nange sebo ndi w'amaanyi kati mu music industry abantu abayingirawo okusanyusa abantu oba kukola sente anti buli omu alina n'ekimuleeta obulira biri ebintu bisatu mu industry ekisookera ddala kuba kikyengenda okwogera buli omu yenna kyayagala mu nsi buwanguzi ate tusobola kufuna buwanguzi nga tolina ekisookera ddala sente kitegedde ekisookera ddala sente ekyokubiri mu music kyensobola okukugamba okuyimba kyoyimbye kiki kyekiraga kifaanani kiki ekiraga kuba kati music wa leero wanjawulo omuntu ayinza butasima bigambo biwayimbye nga tabitegera nabitegera naye nagamba omwana yankubidde ekigoma nakolera vidiyo nga yadala ekyo kyokka nekikuyisaawo omuntu najja nakugamba omuyaye nga akuba nnyo mu nnyimba ze zayimba ekizambo ngenda kuwa ya Alien Skin nze sigenda kugamba Alien Skin akwata vidiyo za ddala naye sebo omuyaye akulaga nti ayimba ng'oluyimba lulina message webale message kikulu nnyo mu music wamanze kyembadde ngamba nga sinnakiibula timu Sheebah ne timu Sindi kandabuulire batono abategeera naye nga Sindi ayimba Sindi muyimbi Sheebah talina byayimba ku Sindi no batono abategeera bye byange nange mukwe ku mukisa njogere okwongereza kwekyo leka malirize ensonga eno bumpate ina message ki naffe mutuwe ku mukisa genda okawulirize leka malirize genda okawulirize kumpato gyakategeera okuyimba kwe bayita okwa trend okubeera ng'oyagala otukakasa waliwo ne kye bayita talent okitegeera Sheebah akakasa otuse mu kintu kye mbadde njagala okyogerako so kati kino kyonna kyonna tekiri nanti nze kyembadde mbuuza lwaki omuntu agamba nti yaliko
ayagala okubatolinga omuntu eyaga nti alina ennyimba bbiri atalina nnyimba eyagwe tayagala tewali tayagala Cindy yayagala okubatolinga Sheebah tokitegedde Cindy yasaba Sheebah Cindy yasaba Cindy yasabye no labayo Sheebah tanetuuka ku Cindy. Sheebah omulaba Sheebah taneteeka ku Cindy anti si kyengambye already Sheebah yeteeka kukwani ku Cindy kitegeera kati ate ye Sheebah yayagala otukakasa nti ye tayagala nti ye wakabi kitegeera yera wakabi gwe tomulaba omwana alinga waki Cindy avuddeyo waki Cindy avuddeyo neyeteeka ku Sheebah obanga akimanyi nti si wakabi mweraba Irene mukwano ogenza otya ati twagala ogende weetire eyo nyabo bano emunde kwogera nabasajogere mwaganye kimu ekyokubiri Sheebah kyemumanyiiko shize ddame bamwambaza bwambaza nga ddame wogisanga ku gundi bamuwandiikira bamukolera buli kimu you know so kati nze sobola kugamba nti ddame gyokera bwokimanyi nanti webanga bamuwandikira buwandikiza era ali waggulu yosinga